Amanya gange bampita Frida Nsereko nkola n'ekitongole eky'obulamu National Sickle Cell Program. Nzize wano okubiriza bannayuganda okubeera nga buli kinoomu yeekebeza sickle cell. Omuwendo gya sickle cell gigenda gyeyongera. Naye ekyo tujja gamba nti nno oba oliawo kyakujjaganya kubanga bangi bagenze bategeera omuwendo omugaso oguli okwekebeza. Mu 2014-2015 waliwo survey eyaliwo eyakolebwa wano e Uganda okusobola okutegeera mapping ya sickle cell mu Uganda yaffe. Ne tukizuula nti nno 13.3% ba carriers kitegeeza tino obuzimu bwa sickle cell bubatambulyamu ate 1% nga balina sickle cell. Ekyo ekitundu ekyo kinene ddala naye kakati ekyo kyali 2014-2015 survey eno we yabeerawo naye kati olwo kiri kitya kirina okubeera nga kigeze. Naye ekirungi kyeyo nti nno kyatuyamba okubeera nga tugamba nti nno kale amalwaliro agasobola okubeera nga gayamba abalwadde baffe gano tusookerawa bano abalina abalwadde abangi, emiwendo gy'abalwadde abangi. Kati ne tuteekawo clinics zaffe we twatandikira ne tutandika ku regional referral hospitals. Kati wamu awo ne tubeerako n'amalwaliro amalala agali wansi g'ago amalwaliro. Tugambe nga Gulu twalina amalwaliro amalala ge twaggulawo agayina okubeera nga gajjanjaba abalwadde baffe aba sickle cell. Amalwaliro ago nga 10. Kati kino kyetoolola Uganda naye kyasinziira kuba obungi essira lyateekebwa mu bungi bwa abalina abalwadde abangi. Nkubiriza bannayuganda kitukakatako okubeera nga twekebeza buli kinoomu kikukakatako. Oba ng'ogenda kubeera ng'ofumbirwa tokola HIV yokka bannange ne sickle cell tunulayo kubanga kikulu nnyo okulaba nti n'obulwadde wano wamu tusobola okulwana obulwadde buno ne tubukendeeza mu Uganda yaffe eno. Mwebale nnyo, mwebale kumpuliriza. Close to 16,000 and then other facilities that we monitor closely, that we work closely with, but that we can't celebrate because we can say that, okay, so many actually testing for sickle cell. We encourage newborn screening as a program. That is very key and very, very important because when a baby is screened early and maybe is found to be has tested positive for sickle cell, that when the interventions are done early, that means actually you are saving a life. So let us push forward. Abannayuganda tukubirizibwa okubeera nti bannayuganda ng'ekitongole eky'obulamu tukubiriza nnyo okakasa nti nno abaana abakazaalibwa bakeberezebwa sickle cell. Kikulu nnyo ku lwaki ti omwana wasangibwa nga tugambe alina obulwadde bwa sickle cell, kitegeeza nti nno abasawo bajja mwanguyira okuba nga bamujjanjaba. Kitegeeza nti nno obulamu bwe obw'omu maaso bubeera nga bwongerezebwayo ddala nga asobola okubeera mu bulamu bweyagaza. So ng'ate omwana omuto wabeera tafunye mukisa gwa kubeera akeberezebwa. Abasinga bafa nga tebanatuuka na myezi 5. Bw'asangibwa nga carrier, kitegeeza nti no anabeera akuze oba tugambe myaka nga 15 nga yeezudde nga carrier, kitegeeza nti najja kufuna omuntu atali carrier. Kino kulwaki tukikola nti tusobole okukulwana wamu okulwanyisa obulwadde obwa sickle cell. Ate tukisobola abasawo abali eyo era nga we tumanyi bulinaku tukubirize ab'embuto okuba nti nno bakigula ekyokubeera nti nno abaana abato bakeberezebwa sickle cell nga bakava mu mbuto bwe bati kubanga obujjanjabi bwe buli era busoboka. Kino kiri malwaliro ga gavumenti oba kiri malwaliro ga gavumenti gonna? Nedda, si malwaliro ga gavumenti gokka. Tugenze ne malwaliro agatali ga gavumenti kubanga ate abalwadde tebakyama amalwaliro ga gavumenti, batuuka buli wamu. Twakasiza nti nno abasawo bafuna obumanyirivu mu ngeri gye basobola okubeera nga bayamba abalwadde ba sickle cell. So kakati tutambudde eggwanga okukakasa nti nno kino kibaawo mu malwaliro gaffe. Kyabwereere. Mwebale nnyo kumpuliriza. Nsigadde the Frida Nsereko Ministry of Health, National Sickle Cell Program for Border and Country. Abangi nnyo
One greetings to you all. My name is Queen Swabrakatime Aboki, the Miss Bunyoro 2026, and I'm so pleased to be an advocate for sickle cell disease. I'm here to remind you, to encourage you, to inform you that sickle cell is real and there is need for us all to screen and get to know our status, get to know your genotype, and this will help you get to know the partner you're fit to be with, and by knowing your status helps us to reduce the number of sickle cell warriors. I encourage you all to run to your health centers and wherever you hear a call to know your status, kindly come here. Appointed when the child grows, maybe at the age of 8, 9, 11, and then you get to know the status. It is better to know when the child has just been delivered for early planning. I want to thank Friends Sickle Cell Foundation Uganda for the efforts they're putting in to create awareness, to support families and individuals affected by sickle cell disease, and yes, encouraging sickle cell screening. Thank you so much, Friends Sickle Cell Foundation Uganda. We appreciate your efforts and we truly love you. And to the warriors, we love you so much. You have dreams to achieve, and please, please achieve those dreams. Thank you. Amanya agange yenze Frank Sekidde. Obuzibu bwensinga okusanga bwa ddagala, eddagala lya bbeeyi. Ogenda mu ddwaliro n'ogenda okufuna eddagala, buli kamu ogula kakule, buli kamu okutandikira ku kanula esooka ku mukono okudda okwambuka mpaka waggulu. Ate olunsi obusobozi oba tobulina nga tolina ssente, zikola ki? Zibigula. Bwe bizibu bwe tusanga obwo. Sickle cells ebbeeyi emu neya bulijjo? Nedda. Eddagala ly'omulwadde wa sickle cell lya bbeeyi bijjo, lwa nsonga eno tosobola kugamba nti ojja oguleko tamugawo n'olwala musujja nti ogula eddagala oliteekewa ojja ojjanjaba omuntu. Tekisoboka. Eddagala lya sickle cell buli mpeke eba ya 22,000. Kati bw'oba omwana buli lunaku nga bagamba buli lunaku ayinumira empeke ezeezi, kati buli mpeke ya 2-5 oba ogula eddagala lya wiiki. Kati wiiki namba ogenda okubalamu nga ssente z'osaasaanyizza nga ssente mpitirivu. Olunsi nazo tozifunye, ogenze ogudde ku mabanja, ogenze kwewola ofune, osobole ofuna okubeezaawo omwana wo n'ebyensonga ebyo. Ibwe ebizibu bwe tulina obwo. Gavumenti yateekawo clinics zino mu malwaliro gaayo aga wansi nga ga Health Center fo nga ne Wakiso Health Center fo mweri. Gabayambye gatya ngamu? Ekyamazima gavumenti kituufu yateekawo amalwaliro ago gatuyambe, naye tetuyambiddwa. Lwa nsonga osobola okugendayo ng'ogenzeyo omwana ali bubi, ng'ogendayo ng'omwana ali bubi n'otuukayo era otuukayo kye bakuwa okusinga ennyo kyokugamba nti ofunyemu, kye bakuwa kiri eki kukuwa katanda, naye ebisigadde byonna olina kwata mu nsawo zo osobole okufa ku bulamu bw'omwana wo asobole okukola ki. Nga bo bagamba bati nga bagamba eddagala teririiwo, bagamba eddagala teririiwo, ate lino teririiwo. Olaba n'okugenda okugamba nti bamuggyeko omusaayi, imagine omusaayi otuukayo n'ogamba nti basooka muggyako omusaayi, bamuggyako red ne blue. Kati wotuuka kwogwo omusaayi n'ogendayo ne bakulagirira ewali eddagala, ewali okufulumya results ezo balabe bulumi ki obumuluma gundi ebulwadde buyimiridde butya. Ofunamu obuzibu bwa nsonga oba olina sasula ssente ezikola ki? Ezijjayo. Ate okumukwatako w'obujjanjabi bamala kufuna results ziri, naye results zo zifuna osooka genda n'osasula, womala okusasula ne bakuwa results. Tebakeberera mu ddwaliro omwo? Bakeberera bakuwa ekipapula, bakuwa akapapula
ne bakusindika nti genda eno kati bwogenda oluusi otuukayo nga omanyi nti gavumenti otuukayo ne bagamba ekyuma kyakyankalanye n'ogenda lwansonga obulamu bw'omwana wo buba bugenda n'ogenda osobole okukola ki okutaasa obulamu bw'omwana naye nga buli bw'otwala egundi eyo okumuggyako omusaayi ng'olina kusasula emitwalo egyegi imagine bw'oba tolina mitwalo 3 obulamu bw'omwana oba toyambiddwa muno 3 ogisasula mu ddwaliro erya gavumenti oba 3 ogisasula eryo mu ddwaliro lyennyini lwansonga bakugamba wano nti era kyenkana oluva wano ne bakugamba genda wali eri era kyenkana yonna liba ddwaliro eri limu era wogenda n'osasula 3 we baba bakuggyeko omusaayi emirundi 2 n'osasula emitwalo 6 kati bw'oba togiyina tosobola kujja kulaba musawo n'omugamba jangu ntaasize ku mwana wange nga tolina results ezo kulaba mwana ayimiridde atya oba toyambiddwa era omwana bamuyitako buyisaawo nga tebamuyambye bwe buzibu bwe tufuna mu malwaliro gaffe eddagala temuli Nyanza Kisaka Sam angeri ya kansala w'ekitundu kino ekyakasengejje Bugembe. Kakati ku bulwadde buno obwa sickle cell njagala kusaba kwebaza ekitongole oba organization gye tuyita Friends of Sickle Cell eri ekasengejje wano tukoze bulungi okusobola okubangula okumanyisa n'okuteekateeka wamu n'okulabirira ku baana baffe abalwadde ba sickle cell kubanga kusomoozebwa kunene nti gavumenti ebadde yo tennaba kukitunulira nnyo ng'ensonga naye ng'ate obulwadde obwo butututte wangi mu ggwanga. So enteekateeka ya sickle cell nga mu Uganda abannaffe batulaga nti bateekawo facilities ze twandiyise units ze bateeka ku malwaliro ag'enjawulo. Waliwo okusomoozebwa okuliyo olw'ensonga nti ogenda n'otuukawo ng'abantu abalina obukugu obusobola handling abalwadde abo tebaliwo. Ekyokubiri ng'eddagala lye balina okutuwa ate eddagala eryo tulina kuligula malwaliro malala. So kizzaayo obuzibu buli nti otwala omwana eddagala teririiwo n'okizuula nti obujjanjabi tebuliiwo wabula nga balina ku advisinga nti yeetaaga kino na kiri. Okusaba kwange kwandibadde kumu. Unit season ezateekebwawo ekitongole ekifaanana bwe kiti nga kidduukirira abaana bano. Nga kyo bwe kifaayo okulaba nti buli health center eya gavumenti ebeerako unit esobola okulabirira abaana ba sickle cell. Kyandibadde kyansonga gavumenti n'ebayambako ku ddagala kuba eddagala lya sickle cell lya bbeeyi kyekiwaliriza abazadde bangi okubeera nti tebasobola kulabirira bulungi baana ba sickle cell. Singa banaakola ekyo okulaba nti eddagala balifuna ekyokubiri okubangulawo abasawo ab'enjawulo nga bo bahandolinga sekita eyo eya sickle cell ojja kuba kisoboza okutambuza emirimu gy'ekitongole kino n'okulaba nti abaana baffe abalina obulwadde buno obwa nnalubiro bwa sickle cell basobola okufiirwako ne bafuka b'omugaso mu ggwanga. Ku ddagala lino okubanga lya bbeeyi buli mpeke ebeera mu 5 mu 2 okugiyita ery'ebbeeyi. Empeke ezitandika ku nnusu 15 ezisinga okukozesebwa. Bw'otunuulira omwana n'omutwala mu ddwaliro ne bagaba beetaaga omukuba morphine wa bbeeyi. Kyova bw'otwala omwana mu private hospital just olunaku olumu lwamalayo atandika emitwalo nga 26 n'okweyongera. Kati bw'osanga abazadde baffe nga ensimbi ezo taziina kimusumbuwa okutwala omwana mu private okusobola omujjanjaba ate nga ne mu gavumenti gy'addukira eddagala talisangayo okugyawo okusangayo nti waba afunye omusawo asobola okumubuulira. So nze njagala okusaba nti buli ewali unity ya sickle cell ekyandisoose okubeerawo ly'eddagala kubanga empeke emu bw'eba egula 1500 ate omwana teyeetaaga kumira mpeke emu asobola okulaba nti obulwadde bwonna asobola okumira. Mu byalo ebiseera ebisinga ab'ebyalo tebalaba nnyo mawulire kubanga oluusi tebalina access ku TV, oluusi tebalina access ku radio ne radio z'obubaka obuyitako tebukwata ku nsonga za sickle cell. Nga media kitukakatako okubanga tukubiriza abantu baffe okwekebeza kubanga tebafuna bubaka buno. Abakulu b'amaddiini, ab'amasomero n'abakulu b'obutale eyo yonna kikukatakako okubanga okubiriza abantu ku nsonga ya sickle cell basomese sickle cell kyeki, omuntu afuna atya obulwadde bwa sickle cell eyo yonna mu communities n'abasumba abareverends nga tonabagatta mukazi ogw'omukyala busamoniziso mu kkanisa yogera ku nsonga ya sickle cell. Tuleme consideringa siriimu yeka oba kabootongo ne sickle cell kibeere ekintu kikulu nnyo ekisookerwako abafumbo kubanga bakola ki beekebeza kubanga tebafuna bubaka buno mu byalo eyo access teriyo.
My name is Mgoya. Erinnya lyange nze Mgoya Rogers. As a director wa Azza Hope Foundation, ebeera Bugweri district. Tukola ku nsonga za sickle cell mu district yeyo. Twala omukisa okwebaza aba Friends Sickle Cell Foundation okuteekateeka conference eno y'abakeyateekazi ba sickle cell. Kitukatatako ffenna okubanga tuyamba tukwatirako wamu okutereeza n'okukwatira wamu okuyamba abaana abalina sickle cell mu ngeri yonna, psychosocial support, education. Abaana tubatwale mu masomero nga si beebe abakeera okugamba nti bafuna obulwadde bwa sickle cell. Abaana abasinga oluusi aba sickle cell abasomye, abantu abemployinga bababoola nnyo lwakuba balwadde. Naye tulabye ffenna nga kiraga nti n'omwana alina sickle cell asobola okukola omulimu, omuntu atalina sickle cell naye bwakola ki bwakola. So kati nkubiriza aba-employers bonna okubanga n'aba sickle cell babakonsidaringa okufuna emirimu ne bakole ng'abalala baleme obbaboola lwakuba balwadde. Nenkubiriza n'abantu bonna abasajja, kanogere ku saidi y'abasajja, tulekeranya abakyala baffe okubanga be balabirira bokka abaana abalina sickle cell. Nkubiriza abasajja bonna mujje tuyambe abaana bano, tubawe buli kye beetaaga, tuleme okulekera abakyala okubanga be bayamba bokka be bakwata okutereeza abaana abalina sickle cell. Kati mukadde kano buwulira message eno obubaka buno, dduka mangu ogenda otegeere oyimiridde otya, genotype ye eri etya ya sickle cell, tusobole okuziiza okufuna abaana abalala abalina sickle cell mu ggwanga. Erinnya Matovu Omar, addukanya ekibiina ekya Friends Sickle Cell Foundation Uganda. Olwaleero tubadde n'olukuŋŋaana olw'abo abalabirira abaana abalina obulwadde bwa nnalubiri oba bwa sickle cell. Olukuŋŋaana luno tulukola buli mwaka okuwa amaanyi n'obuyambi eri abazadde abo abalabirira abaana bano. So olwaleero omulamwa gubadde ku kulabirira abaana n'okubawa ekitiibwa kuba nti it is their right okuba nti balamu era nga bakola tebalina okukola mu nsi muno. Twogedde ku nsonga y'okuba nti abaana bano tukubiriza abazadde okuba nti babatwala mu masomero. Abaana bano ba mugaso okuba nti babeera mu masomero, kubanga n'amasomero gano gabakuuma okuba nga bateekawo enkolagana wakati waabwe n'abayizi bannaabwe. Naye ebiseera ebisinga ekizibu kye tusanga nti abazadde bano abalabirira abaana tebalina buyambi bubalabirira, okuviira ddala ku bujjanjabi, ku by'ensoma, ku by'endya, babeera nti bafuna obuzibu mu nsonga ezo. So tukubiriza amasomero gonna agali eyo agasobola okuba nga tuyambako mu kuwa bursaries, okuyambako abaana bano abalina obulwadde bwa nnalubiri. Tubasaba muveeyo mubeere nga mutuyambako, mukwataganira wamu okuba nti tusomesa abaana bano n'okubajjanjaba n'okubalabirira. Kino ekyo tulina ennyingo 3 ze tutambulirako mu organisation yaffe. Esooka be baana, ennyingo ey'okubiri be bazadde abalabirira abaana abo, ennyingo ey'okusatu ye community, be bantu ababeera mu community. So omulamwa gwa leero gubadde ku ba caregivers. Omulamwa ogw'omwaka oguwedde gwali ku baana. Tusuubira nti omwaka ogujja tugenda kuba ntukola olukuŋŋaana oluleeta community okutwaliza awamu nga tukola ebintu by'enjawulo omunaabeeranga okuba obakebera obwereere n'okubabuulira ku nsonga ezikwatagana ku bulwadde buno. So omwaka ogujja tugenda kuba nga tutunira community. Olwaleero tubadde tutunira caregivers, omwaka oguwedde twatunira abaana abalina obulwadde bwa nnalubiri. Okay. Neyanza nnyo okumpa omukisa guno okwogerako gye muli. Amanya mpitibwa Mugole Hamid, omusawo nga nkolera mu kitongole ekiyitibwa Uganda Muslim Medical Bureau akwasaganya eby'omutindo oba quality assurance. Kati ku nsonga ya sickle cell, njagala bategeeza nti sickle cell mu nsi yonna tulina 7,700,000. Era wano mu Uganda tuli mu nsi ze bayita hotspot countries. Era ekintu kino kituleetera okubeera nga tuteekateeka engeri ey'okutaasaamu abantu obutongera kwongera ku nnamba eyo gye tulina mu Uganda.
tukyesanze nti abantu bagenda ne bakola obufumbo nga tebeekebeza oli ne beesanga nga bonna balina obulwadde bwa sikosero ate nga bazadde abaana. Omwana oyo gye muzadde n'abeera sikira oba omulwadde wa sikosero ne tufuna ekizibu ku saidi yaffe. Kati kino tugenda kukikendeeza tutya nga tonnaba kubeera na mwagalwawo muzaale abaana musooke mwekebeze. N'abo abalina abaana oba abantu abakulu nga mulina sikosero si yenkomerero y'ensi. Tulina engeri gye tusobola okulabiramu obulamu bwaffe ng'okumira amakerenda folic acid oba hydroxyurea owa buli lunaku. Singa omuntu yenna ng'alina obulwadde bwa nalubiri afuna obuzibu nga obulumi obw'amaanyi alina okuddukira mu ddwaliro n'atamira ddagala nga tebaliwandiise. Ekirala kye tulina otegeera nti ebivaako obulumi buno okujja y'embeera gye tuyitamu nti oba tomanyi nti olina sikosero oba n'okola ekintu ekyo nga weerabidde. Ekyokulabirako obutanywa mazzi gakumala oba n'okola nnyo emirimu egy'amaanyi kikuleetera okufuna obulumi obwo oba okuva ku ddagala eryo n'obeeraawo nga tolimize ate ng'olina sikosero. So we tukola ebyo byonna kijja tuyamba n'okutugemesa eri akayiso ke bayita akanimokoko. Akayiso ako we tukafuna katuyamba obutafuna ndwadde endala ezisobola okuleeta nalubiri ono okuvaayo ne tuwulira obulumi. So nkubiriza Bannayuganda mwenna wonna gy'oli togamba nti tulina bulwadde buno bwa nalubiri mu famire naye genda bakukebere. Amalwaliro mangi, Minisitule y'ebyobulamu erina satellite centers mu nsi yonna eya Uganda. Ogendayo ne bakuggyako omusaayi ne tulaba woba oli kaalya woba oli sikira era ne tukulabirira. So bwe bubaka bwe mbatusizaako olwaleero.